obuyinza at least ife obutuweebwa twatandika ku process ekola ku teeka ery'okufuga bodaboda mu kibuga Kampala era nga twagala kukola teeka nga linyigiriza ba bodaboda naye nga twagala nabo beetabe mu kukola etteeka eryo aba bodaboda ne tubayita ne tutuula wano ne tutandika process eyo mpanvu erimu n'okukola ebbago nga bw'olaba erya parliament ebbago ne lijja ne likubaganyizibwako ebirowoozo n'oluvannyuma ne liteekebwako omukono naye etteeka liga Lord Mayor nga taliteekako omukolo lisooka waato ne Jenna Maludi Kakasa. Steve ono namuwandikira ebbaluwa ng'ennaku z'omwezi 3 Oktoba omwaka oguyise n'agifuna nga 5 stampu ye yiino ng'egamba omutwe gwakyo bodaboda elections okulonda kwa bodaboda mu bbaluwa eno nga musaba akole etteeka erinaalungamya okulonda kwa bodaboda kubanga teririiwo ne muwa weeks 2 nti wanditukodde mu weeks 2 teekateeka okulonda kwaki kwa bodaboda mu Oktoba nga 3 kakati bw'abagamba nti njuka weefuba okuteekawo etteeka bo bennyini bamusekerera kubanga bakimanyi nti namulagira nga 3 akole etteeka. What are your best comments?